Muganda wa Baby Gloria agobeddwa mu bufumbo bwa muganda we. Ene Newspack channel webale kwantinate oje kumidako maji genkuletedde akkiriza mberenga nga kuwa oluvannyuma amunanga lwa muganda wa Baby Gloria togera ku Metron we okuba nti ina speech gye yakoze ku mukolo olunaku olweggulo kaakati no agobeddwa. Okusinzira ku Senga Acid avuddeyo n'alyoka agamba nti ono talinnya mu maka ga Baby Gloria. Tuganda soka tubeere nga tukuwa akatambi nga munange muganda Baby Gloria Metro niwe munange ayogera ate era tumale tukuwe ne Senga Acid. I love you, Jonas. Yeah, I know they called me a co-wife, so what? I am a co-wife. Jonas and I have a very nice friendship. He understands me. Sometimes I'll tell him something I can't tell Gogo. Hey. Sometimes when Gogo won't laugh at our joke, I'll look at Jonas and we'll laugh at it. So we have our moments when Gogo doesn't want to understand us. We get each other. What was I going to say? Thank you for being an amazing sister. Thank you for always advising me to be the best version of myself. And that has kept me authentic. That has made me become into who I am today. She has done a lot of parenting. Mom and dad gave up at a point. Second born, third born, you know that, right? So she has been doing the parenting. That's why Divine was like, oh, when you do something wrong, she corrects you. She does what? She's a really good mentor. She's my role model. How do you feel about me finally admitting that on your wedding day? Mama Gogo, in the same energy, we are asking you humbly, ntifenga ba social media in-laws. Omwana ono muganda wa Gogo akome kumbaga mu kigambo eky'obufumbo bwa Gogo. Takyala tagenda wadde okunyiga Gogo nga azadde takyala ta meeting at Jonah after this wedding kubanga omwana oyo amaaso ogamuli mu ngalo era nga omwana oyo ku mikolo gya Gogo abadde afuba nnyo okunyuma okusinga omugole tekigenda basanyusa naye nga ffe nganze amaaso g'omukadde w'ekkanisa wegalabira ewala muganda wa Gogo tukusaba otuuleko wansi okutuusa naawe munnange wonofuna omwami nakuwasa weebale nnyo kumpuliriza mukama waffe abatuweere omukisa. Once again, congratulations to the young and beautiful couple. Gogo, may God bless your marriage and make it fruitful as you know, as could be. Subscribing, liking, leko bakabwao mu comment section banange ebiri ewa Minister Jesse Muyingo mwabiwulidde oba mwabitegedde kale katubeere ng'ate etubikuwa bavuddeyo ne bagamba nti no Minister mulwadde nnyo mulwadde nnyo katubeere nga tukuwa akatambi kano era tumusabire okuba nti nasuuka bulungi. Okimanyi omwami wa Setahayi Esi Muyingo ali ku oxygen. Naye nga mu kasenge mwali era bamukozenga muzaata mukyala we yekka yayingirayo. Essaawa tuyinza okufuna omukka omuddugavu kubanga yalina okubeera ku birthday y'omukyala omu. Omukyala oyo ali mu famire yange munene nnyo mwe bamukwaba baleeta Museveni teyaliyo ku birthday ye. Ne mu kuziika omusirikale wa Papa era naye nakugamba muyinako akakwate eri kusaidi ya nazaala wange era teyaziika ate nga y'omu ku baali badde abalina okubeera waawo. Kati bwe nagenza okubuuzabuuza ku bantu bange ab'omunda ne baŋŋamba aliwa ali mu kasenge mukyala we yakkirizibwa. Njagala okugamba bano abeesembereza Abanyarwanda naddala nga balina bizinesi ez'amaanyi kyekyo ekintu kyali kigenderere. Baagala kugyawo omusajja oyo amasomero bageddize nze ku lwange bwentyo bwendowooza kuba bwabanga essaawa eyo alimu eyo embeera ebizibu bimuguddeko mu mwaka gumu abaana 3 ne bafiirawo awo.
so waliwo ekigenda mu maaso sayidi yaabwe. Yes, ate bwe tugendako munnange ewa speaker Anita Among. Hey, Lumbuye wuno aleese bwino agambye nti n'abaana oba abalongo si ba magogo. Bannange ebyama biri mu bufumbo. Mbuno abalongo si ba magogo. Oyinza okulowooza nti no tuli mu kuba nti nate atutema mugambo katubere nga tubikuwa. Abalongo bano balimu ebibuuzo. Ngenda kuga nti generally abalongo ba first family kati gojja kulonda kali na nyini baana. Abaana bemula abasologeti abalonga babiri abaana abasologeti. Abaana siba magogo Moses no. Abaana ba first family. Siba magogo. At one time magogo yagamba njala twala abaana bano ku DNA mbakebere. Anita Among namugamba you dare do it. You won't even see the next day. Dare do it. You won't even see the next day. Magogo alabika yategera ensonga zino. Magogo n'agamba Anita Among nti abaana bano tubatwale ku DNA tubakebere. N'alonga Anita Among n'amugamba Sorogeti n'abatulege. Gezaako bugeza oyinza obutaddamu kola ku lunaku lw'enkya nga mukambwe nnyo. Bw'atyo Engineer Moses Magogo n'aweta omukira ng'embwa wete koona n'asirika. Engineer bw'asirika n'asigala kwemagaza ng'akabwa akasibe ku ggaali. Bimwala byonna nga muwala enjiruva biki byali byonna byakumukubako baby sirika toyogera biki era kyovula nti Engineer tewakyali nnyo laavu ngeri yaliwe mabega eri olw'ensonga kitegera nti abaana si babe. Abaana bano ba first family. Gwali eyo noonyereza bajja kuwa first family ani na nyini baana bano kubanga kino kyama top secret. Kyembaga ndi ba politician bakola ebintu bingi nnyo okufuna office we bali by all means. So Magogo tasobola ddo okunyega. Lwaki tasobola kunyega? Omusajja ye Engineer Moses Magogo musajja wa Allah Musiramu. Ompulya bulungi nnyo. Kankwe bibuuzo bino nawe wennyonnyoleko bulungi ojja kufuna ekyokuddibwamu. Bwe babanga abaana ba musiraamu, abaana babakolera akiika, abasiraamu no kwemuli, abaana bakolera ki? Abaana bakolera akiika. Akiika kwe kubanga okubatiza mu Bayisiraamu, omwana bayinza obasalira ebisolo awo ne bakola edduwa okusabira abaana, si bwe kiri oba okubasaalira. Ladies and gentlemen, abaana bamala obbazaala bano baasibira luddawa si wa Papa Francis Koli. Abaana bamala obbazaala baasibira waani si wa Papa Francis omugenzi. Ekifaananyi ku Gola Moses gye kiti kinneetaagisa genda kinoonya. Abaana bwe babatwala abaana siba Moses Magogo temugande ba Moses Magogo musajja omusiraamu. Abaana babatwala luddawa siba Papa Francis Cole eyafa. Ekivulu kya Muganda Bobi Wine kyabadde olunaku olw'eggulo kaakati wayiswa bagambye nti nno munnange ye yasinze okwambala obubi mbu banne babadde balina kubeera nga bambala white naye ye wayiswa mbu teyabitegedde ne mubiyingizaamu ne tribe y'abannammwe. Katukuwa akatambi kano. Ku mbaga tekubula musiiwuufu naye wayiswa mufumbire okoze kyamaanyi ovumaganya abasoga. Omusajja n'ategeka white party naye era n'olaga nti gwe tobitegeera. Banno bonna bambadde white naye era gw'olaga nti gwe tiwategedde kye babadde bagamba. Oba b'oyongezaayo emyaka nga bagyongeza kati nga giri 6. Kyokka n'omala n'ogamba mbu oyagala kulembera abantu b'ennakawa ng'ate tutegeera. Kati gwe atategeera oba n'ekyo ekitono ennyo kikulemye okutegeera nti eri yabadde white party. Kyokka owulire oyagala kulembera abantu b'ennakawa abategeera. Kyokka nga tonnatuuka kutegeera. Ngenda kusooka mubuuzeeko Emma oba ye musoga ambuulire oba emyaka gyo giwera kuba twandigambye emyaka egitegeera teginnawera naye ate nze ndabanga yagiyisaamu edda. Oyagala kulembera abantu b'ennakawa abategeera kyokka nga ate gwe kennyininyini ebikolwa byo ne byokola biraga tonnatandika kutegeera. Ekintu ekitono ennyo.
Bwe tugendako ewa Bebe Cool munange kyaddaaki yavuddeyo n'abeera nga asonyiwa upcoming artist ono munange yavaayo n'abeera nga amujjonkera. You are this Bebe Cool and I'm like, I'm really sorry. oh, you apologizing? I saw you went around. Is Bebe Cool around? My brother is here. So, Mr. Bebe Cool, Mr. Sally, I'm really so sorry for what happened. I give you all the flowers. Like, thank you so much. Thank you for forgiving me. Thank you. Respect, please. Can I have a photo with you, please, sir? please. Let him even bless you. In the name of Jesus, receive the blessing. Receive. That's the time you fall down. Okay. Just go take a picture. Okay. 25 years. We're celebrating. If you're on the 4th floor, make some noise. 4th floor where you are. If you're on the 5th floor, okay, you can't make noise. 5th, you're too old. Just put your hand up, 5th floor. Anybody on the 6th floor? If you're 60 years and above, I see Mama Halima here. 60 years. If you're 70 and you're here, go home. The next. Abanupu abamiddwa kaadi bali mu kuba nti nate boogerera ekibiina ebisongovu bali mu kuba nti nate beemulugunya okitegera bangi bamiddwa kaadi naye katubeere nga tukuwa ku bano nga beemulugunya nga nasajja nga woman cancer LZ3 kinkubye enchukwe okubeera nga batulagira kubeera ne nesala batayina bulamu bawadde kaadi naye yakivudde bawadde kaadi akasobola nakobangata saba pulezidenti mutulagira ntinno amaanyi g'abantu gwe muganda kuwalina amaanyi g'abantu tulagira kino kyamukoze kyekyo saba pulezidenti jagala kuluuza ekibiina kyaffe mwagala kitudamu NRM akati ffenna munnanga amaaso galiwa Sauda Madada tulindirira tulabe ki kyagenda okuzzaako oluvannyuma munnange lw'okuba nti nate yammiddwa akaadi. Sami Wuuna avuddeyo ayina kyagamba. Mwetegefu okufeesinga buli kimu nenjagala nfiire ku mazima. Wemba nali noonya bujjanjabi bwali bujjanjabi nali sinoonya ssente za bugagga kulya kwekkusa. Mu kiseera ekyokwagala obuyambi abo bannobati abo babaddemu n'obukundi bwabwe omwo nga bo balina bye baagala oyisaawo baagala bakozesa obulwadde bwange bakakanyizeeko Kyagulanye kati Kyagulanye we yandabye baagala ate bakakanye Bebe Cool nsigale mu bbanga ndi mwetegefu okufeesinga buli kimu nenjagala nfiire ku mazima. Mwagamba nali ewa pulezidenti nenjogera mbu buli bwampuddiisa woba towawulira katambi ako bulungi nga wasobodde olaba live ya Kabaata tuddemu tuwuliriza awantu wano. Pulezidenti yambuuza baŋŋamba amabaluwa katuwuliriza bulungi awantu wano. Nabo ne banfuna nti omanyi tayinza okunesujjirasujjirizaamu nga balowooza ebintu biri awo byakusaala. Natwesera nga sola kwesesa. Bakusengisa nalaba zi draft ngamba sabye omusajja omugezi bayinza omuwandiisa bino nga weetondola okwogera amazima. Amabula saaga sayininga naŋŋamba mbadde mmanyi Saamu naawe omusajja omugezi onaakola ebyo tetwali ku desikaliisa tetwali ku bano balama. Kubanga Nobati yaleeta amabaluwa nga Nobati nga tegalina ofiisi mwe gava. Nobati naggulawo email n'atandika okunyumyanga n'abakungu ng'anyumya email ng'eraga nze Saamu nga wasindikayo video na buli kimu. Ne bakola amabaluwa bagaleete amabaluwa nenga sharingira Lubongoya ne mugamba bino ebintu embisayiningira tebiiko senze
ne bannanga abali mu struggle tugenda obisomamu nga tebinawe bituyambira ne mbagamba munzikirize nze mpandiike ebyange mu kiseera ekyokwagala obuyambi mu mbeera yonna abo abasajja banku abo bannobati abo babaddemu n'obukundi bwabwe omwo nga bo balina bibagala oyisa. Godfather nga bulijjo y'ensonga z'abamiddwa kaadi ate alina gy'azivugidde katubeere nga nabyo tubikuwa. Gwe bataawadde kaadi tonyiiga nnyo webaze bajjajjaabo bayinza okuba babadde bakutaasa ne Ssejjirinya baali bagimu n'alemerako n'azuukusa buli omu n'amuyomberako kumbe mutwala mu kufa ate bajjajjaabe bamutaasa kufa. Nolwekyo gwe batagiwadde ddayo webaze obujjajja mulimu abamu ng'obujjajja bwagibamye kubanga temuyina kye mwali mubukoledde temuyinza kubatwala mu masavu abasinga obungi temuyina nayo mukolerako nsonga wonna muli awo mutambuza mitumikalu mulinga mmale muli mu kibuga wano tewaliwo muyinza kulaga toyina nawo oyinza seesezaamu toyina nawo oyinza gabula ku bijjulo toyina ogenda byobufuzi ogabudde ku bijjulo ogabudde abakulu bakama abo oyina kyobawadde bakubeereremu kyobola abo abatalina mwenna nabagamba tuli mu kusonda tunoonya ttaka ekezi 5 tubeeko we tuzimba obujjajja tubutuuza buli atalina watuuza bujjajja wali we wagenda okubeewaka kubanga wateekako ettoffaali lyo obujjajja buba mu mpewo buba bukulaba wateekako ettoffaali bugumiraawo bakutumya emikolo n'ojja n'oseesa bakutumya emikolo n'ojja n'okola ebijjulo n'ojja n'ogabula n'oteekako oba ogenda bweru n'olekamu ebisiki oli bweru waliwo ebiganye nobako okugamba gundi banseesezeemu kuba walekamu ezinyooka obuliko aseesa teguzikira. Ekifo ekyo kyekizimbibwa eky'obujjajja baliyita essomero mwabaloota ng'odda ku ssomero tuzimba ssomero eryo era okusonda kwatandika dda buli omu teeka contribution yo ku 0708 13 35 01 kuba abantu babungeeta bambi tebalina naye batandikira tebalina nawe balaga bali awo naye ng'ate ekintu kyangu nnyo kubaako walaga buli kimu ne kita naye tebalinaye balaga tebalinaye balina nkizo kati nze nnasoboddeyo mbawe ekifo kye muyinako enkizo contributinga bajjajjaawo bakulabe kusumululwa n'okuteebwa n'okufuna emirembe atamanyi gy'ava tabaako na gy'alaga atalina buvo taba na buddo tandika obuvo bwo tandika w'osinziira mulabe bw'osumulukuka. Bwete tambudde badde mulabi mulungi alokwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weera.